Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwaliro nze nammwe abazadde ng'omuzadde osobola okubeera ne baby wo omwana wo gwentegeeza omwana oyo n'abeera ng'atandise okutuula. Jjukira omwana oyo omuto omuwere buli step gy'atuukako osanidde okubeera ng'omuteekako ebigambo ebyo ebirungi by'oyagala abeere nga yeeyisa ng'akula oba ng'akuze. Kakati okugeza omwana wo watandika okutuula n'olaba nti omwana wange atandise okutuula osobola omussaako ebigambo bino. Omwana oyo abeere ng'ajja kutuula mu maka ge, abeere nga tajja kutambula kuzunga. Bw'olaba ng'atandise okutuula n'owoogambira nti omwana wange atandise ssebo okutuula, osobola omugamba nti mwana wange otandise okutuula era otuuliranga ddala mu maka go, otuuliranga ddala ewakaawo. Bw'otyo bw'oba osazeewo okutambula tambuliranga nsonga. Jjukira omwana oyo oba muto oba akuze oba akaddiye ku ggwe asigala mwana. N'olwekyo oteekeddwa omugamba nti mwana wange otuulanga mu maka go, otuulanga ewakaawo. Bw'oba osazeewo okutambula tambuliranga nsonga. Bw'otyo kijja kuba kimala, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekyo njagadde mbeere nga nkibabuuliramu abazadde ebigambo ebyo ebirungi mubiteeke ku baana bammwe nga bakula, kibayambeko omwana akule nga mwana mulungi. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.